أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بيده ملكوت كل شيء وإليه تصير الأمور، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار ويأمر وينهى، وليس الأحد من البشر دخل في ذلك سبحانه. أعز المؤمنين بعزته وضمن لهم الخلود في جنته ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين الذين تخلقوا بأخلاقه وتربوا بآدابه رضوان الله عليهم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبح الله نني بينزا نني ماتندا تسيمه tumusaba omutonzi Allah tuseeko obutebenkevu n'abantu baffe ne umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutwalize wamu. Tumusaba jalla jalaaluhu awonye abalwadde endwadde ezibaluma, amalira abalina ebizibu byabwe. Tumusaba Allah afuule Uganda yaffe ensi ey'emirembe. Allahumma amin. Abampuliriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa annikaahu, ebikwatagana ku bufumbo, era nga omulundi ogwaggwa twalaba ebikwatagana ku bajulizi, ne tulaba bayitaaga kuba nti bafaana batya abajulira obufumbo. Si kirungi bufumbo kuyimirirawo nga tewali bajulira, weekanga omuntu bamulumise naye nga bibamulumika si bituufu olw'ensobi gy'aba akoze okuba nti teri ategedde bufumbo bwe. Abantu ne bakulabulabi ng'ogenda n'omukyala gwe batakulaba naye bulijjo baba bajja kukulumika. Kale nno wabaawo ku bantu n'abajulira bagamba oyo mukyala we, obufumbo tubujulira, era abalala ne bagamba twabuliko nabbubeerako. Kale n'ofuba n'okolayo akabaga n'ebikaba katonotono okuba nti weewala ebigambo by'abantu olw'ensonga nti bikosa. Abantu bayinza okukulumika ebigambo nga tebiriyo, naye munnange we bitererera nti baali bamulumika nga bimaze okwogerwa. Nga bimaze okwogerwa, abantu munnange si bangu. Abadde bakuyita omutukufu w'olwaleero bwe wajja alumika n'akusaaba, beebamu bennyini abagamba tumuladde twemulaba tuyeegirisa wano, yeefuula nti atya nnyo Mungu yoyo, wamma nga batandika okukubako sitampu. Tusaba Allah tutaase abampuliriza. Waaliwo ekyafaayo ky'omusajja gwe bayita Julaiji, ndowooza mwali mukiwuliddeko. Yali atya nnyo Allah. Yali atya Allah ng'amusinza buli budde, abeera mu kusaala kukola ki. Naye maama we yagenda n'amukoowoola, yali mu ssola naye nga ya sunna, n'alemera mu ssola. Ebirowoozo bimugamba, ommi solaati, sala ate maama, ate sola ate maama. Maama yalaba omwana tavaayo n'amukolimira. Abazadde nno beetaaga okugendeera munnange, ebikolimo byabwe biba bizibuzibu, era tukubiriza abazadde mu kifo ky'okuba nti okulimira omwana wo musabire bulungi. Ayinza okuba akuyayuuseeko naye omukolimira nti yaakafa olumbe. Saba Allah amuluŋŋamye. Edduwa z'abazeeyi zaanukulu eri abaana baabwe. Kaakati maama wa Julaiji yamukolimira n'agamba nti ayi Allah, nkusaba alla tumiita, okubeera nti tomutta hatta turiyahu wujuhu mu misaati, agenda okufa nga amaze okulaba ku byenyi by'abamalaaya. Olulimi olwo lwali luzito nnyo, omukadde we ate bwe yanyiiga, era ebyagwawo byewuunyisa, naye Allah yamujjereza, yali mukkiriza. Waaliwo omukazi eyamulumika, yagenda n'azaala omwana, ne bakola olukwe, era abalabe munnange babakkiriza tebabula. Gamba omwana wa Julaiji, ne balumika musajja watu nga si mwenzi. Musajja abeera mu kusinza, talina kyamanyi. Malaaya n'amulumika nti omwana wuwe. Subhanallah. Abantu abaali bama Julaiji ng'era buli budde bagamba omusajja mubukkiriza tabangawo, omusajja atyalo, baatandika okukoona sitampu ku bulimba. Obulugu tubadde tulaba wano nga tulowooza nti atya nnyo Allah. Wamma
bwe batyo ne bagumiza ensonga. Jureegi Allahu tabaraka wa taala agamba inna allaha yudafi ani alladhina amanu, Allah ataasa abakkiriza abadifendinga. Amukkiriza tafunda kubanga munnange ye amanyi bulungi nnyo teri ayinza mutaasa atali Allah. Abakkiriza tebafunda n'akatono, ne bw'abanga waafundirizibwa abamufunzizza balaba tewali bufulumira abajja kufulumayo, kubanga ye empale ze azisibira ku oyo atalemwanga ye mutonzi Allahu tabaraka wa taala. Allah yasaana okwesigamira abampuliriza, beera nga Allah gw'okulembeza mu kwesigamiza ensonga zo, era beera nga kwesigamira, kubanga muntu abeera nga obukakafu bwe buli mu mutonzi Allah, okubeera nti akutaasa kulinda mu Allah, kubeera nti embeera zonna amanyi Allah talemererwa, yasobola ozimugjamu, omuntu oyo Allah tamuvaamu. Turaiji yasonga mwana sigandi walina omugoge bw'ati, nambuuza mani abuk. Omwana yali tannatandika kwogera, era mu baana abaayogera mu bibaya kigambibwa omwana oyo yaliko abaana abaayogera nga tebannaba kutuuka kwogera. Allah munnange yayogeza abaana abatannayogera. Obwo obuyinza abulina wallahi, era asobola n'okwogeza ekintu ekitalina mwoyo. Ebyo byonna byonna birina obujulizi. Ensonga lwaki Allah yayogeza Nabbi Isa ng'akyali mu kibaya, nga balumika maama we Mariyamu, nga bamugamba nti Mariyamu gwe tubadde twesiga wano nti mukyala mutukuvu. Ne bagamba ya ukhta Harun, bagamba mwannyina Haruna, waliwo omusajja Haruna yali atya nnyo Allah, ne babeera nga bamufaanaganya Mariyamu olw'okuba bombi batya Allah. Ono ne babeera nga bamufuula mwannyina w'oli. Subhanallah, olengedde abantu bwe balaba nga omuntu alina gwafaanana mu kikolwa kyonna, kiyinza okuba kirungi oba kibi, ne bagamba nti mwannyina oba muganda bwe bityo. Ne bamugamba mwannyina Haruna, makana abuki muraa sawin wa makanat ummuki bagiya. Ne bamugamba taata we tamanyikiddwa ku mbwonoone, yali tamanyikiddwa mu bwenyi, yali sajja ali mulongoofu, teyali mu bwenzi, ne maama we nnyini teyali mu bukaba. Mariyamu kiki anti balaba zze n'omwana tebalaba, bakimanyi tafumbirwanga. Ne beerabira nti Allahu tabaraka wa taala yasalawo kubeera nti Mariyamu azaala omwana nga talina musajja. Allah yatonda abantu mu mitendera gya mirundi ena nga bwe twagamba. Yatonda Adamu nga talina maama we na taata we, n'atonda Hawa ng'amugja mu lubiriizi lwa Adamu, n'atonda Nabbi Isa ng'amugja mu maama we yekka, n'atonda ffe ebitonde ebisigadde ng'atujja mu bannyaffe ne bakitaffe. Mariyamu alayhi salaam yali talina kyakkola ayogere ki? Omanyi olwo ebintu ebikusukkirira gwe kubamu akafaananyi tobbangako, era tulowooleza na mu bubbi, era obutamwa era tobuwagirangako, kyokka nga balina nti bagisibye mu lujjaalo bagikolize bagamba kyekizibiti. Era kirabika omalidde eddala ebbanga ng'oli mu bbe wante, bagamba nezange yazimalawo, bagisibye awo. Olina ky'oyinza okwogera, osirika busirisi, kuba bw'onooga nti sinze oba olabika era ng'omubbi. Lwaki embeera ekususeeko? Mariyamu byamusukka alayhi salaamu, maama wa Isa, nga bagamba taata wo teyali mbonoonefu, maama wo naye teyali mukaba, omwana omugjeewa. Fa asharat ilayhi, mukazi wattu kye yakola yasonga mu mwana atannayogera, omwana omuwere. Ne bagamba kaifa nukallimu man kaana fil mahdi sabiya, otugamba twogere n'omwana ali mu kibaya, ekyo nga kijja kitya? Amanyi munnange, fe obwongo bwaffe bye bugaana Allah kwayisiza ebyamagero. Gwe kyolaba tekisoboka, Allah kyakulaga nti yakisobola. Mariyamu bwe yasonga, olabye abakkiriza Allah tabavaamu, bwe yasonga mu Isa omwana n'ayogera mu kibaya, n'agamba inni Abdullah, yabagamba nze ndi muddu wa Allah, atani alkitaaba wa ja'alani nabiyya, Allah ajja kunfuula nabbi era ajja kumpa ekitabo ekyakka ku Nabbi Isa kye bayita enjiri, kye muwulira obulungi. Era n'ababiwulira wa awsaani bisalaati wa zakaati ma dumtu hayya, Allah ajja kunkuutira mbeere musaaze, era mbeere omuntu awa zaka, mbeere omuntu omulongo. Namukulu n'abagamba ebigambo subhanallah, nga mwana ali mu kibaya ayogera muto, era ajja kunfuula omugonvu eri maama wange. Owulira olulimi olwo
teyagamba eri taata wange, yamanya Allah mutonze nga alina maama we yekka, yagamba nja kuba mugonvu eri maama wange. Yesabira wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, Allah nteekeko emirembe gye ebbanga linaamala mu bulamu, ne bbanga nteekeko emirembe ebbanga lyenaamala mu bulamu ne bbanga oba ne waanafiira, Allah abeere nga amuteekako emirembe egyo. Ekyasooka yagamba anteekeko emirembe okuva olunaku lwe nazaalibwa oba lwe nzaalibwa, ne mirembe mu bulamu bwange n'olunaku lwe ndifa, nga awo wonna asaba Allah abeere nga agifuula mirembe gyali. Ebigambo biwanvu ebikwatagana awo oba ebikwatagana ku nsonga eyo, bwe tulituuka ku kyafaayo kya Nabiyullaahi Isa, tujja kuba insha Allah tunnyonnyoka bingi ebimukwatako. Si gwe musomo gwaffe, wabula tugendereddeyo ngeri ki Allah gy'ataasa abakkiriza. Omusajja Jureegi yasonga mu mwana n'ayogera nga muto, n'agamba taata wange ye gundi, si yoyo. Allahu akbar. Amazima ne gakomawo kungulu. Kale naawe waliwo ebigambo munnange ebiyigwamu, kubanga nti edduwa ya maama gye yasabira Jureegi yali nzito. Yiiyo malaaya amwesimbye mu maaso, amusibako omwana. Ekyokubiri kyekyokubeera nti omuntu okubeera nti yeewaayo ku lwa Allah, tamuvaamu. Yayogeza omwana omuwere n'abeera nga amwekyereza. Ekintu ekyokusatu kyeky'abantu. Abantu bewatutte ku nsonga eyo, abantu ababadde bakkakasaako obutukuvu bwo n'empisa zo n'obulongoofu bwo, amawulire agalumika bwe gajja bwe pa, beewo bennyininyini era abagakubako sitampu. Tusaba Allah atutaase. Tukomewo ku musomo gwaffe, tugambye twalaba obujulizi, ti obujulizi buno buyamba n'abantu bano booyise ku mukolo ogw'okuwoowa. Bagamba omuntu oyo muntu we, mukyala we, bajulira abaaliwo ng'abajulizi, n'abaaliwo ku mukolo nabo bagamba oyo mukyala we. N'oba ng'owona ebigambo by'abantu munnange, bw'oba tokikoze oyinza okuba wonoobiwonera ng'era bakusaabye abantu tebasaaga, nga bakusaabye ebigambo ebiwerera ddala. Oluvannyuma mukkirize tube nga tulaba ensonga endala ku bikwatagana ku musomo gwaffe guno ogwetoolera ku bufumbo. Tugenda kulaba al-kafaa'atu fi zawaaji, okugendana oba okwenkanankana mu ngeri y'obufumbo, abafumbo ababiri. Kintu kikulu nnyo. Tugenda kulaba maana kalimatu kafaa, ekigambo ekyo kafaa kitegeeza ki, era al-maqsuudu bi hadhihi al-kalima fi zawaaji, kyate mu bufumbo kyeyawulidde nga amakulu gaakyo ge galiwa. Newaakubadde tukikoonyeko naye tugenda kwangu kubeera nga tukyanjuluza. Ekirala miqyaasul kafaa, ky'ogendana kuno oba omwe tukinoonyezaawa bwe kisaana okuba nti ddala kyekyo, era ndaba ki ku ndaba z'abamanyi erabika nti ye yayitamu ku nsonga eyo. Nkakasa bulungi era nsuubira nti mwatezedde emitima n'amatu. Kalimatul kafaa maanaaha, amakulu g'ekigambo kafaa kitegeeza fi lugatan mu lulimi nti almusaawa, omwenkanonkano, wal mumaathila, n'okufaanagana. Yuqaalu fulaani kufa fulaani, tigundi afaanagana n'egundi oba agendana n'egundi oba yenkanankana n'egundi. Idha kaana yusaawihi fi ilmihi, ayinza okuba benkanankana mu kumanya nga alinga gundi, wafi kalami oba mu kitiibwa, era bayinza okuba bagendana mu bitiibwa ne bagamba alinga gundi. Wafi istiqaamati, era ne mu butereevu bwe bayinza okuba bagendana n'omulala ne bagamba alinga gundi. Kakati mujje tukitegeere we twagala wennyini kuba gwe musomo gwaffe. Al-maqsuudu bi hadhihi al-kalimati fi zawaaj, kigambo kafaa kitegeeza ki mu bufumbo, oba tuba tunnyonnyola ensonga ezikwatagana ku bufumbo. Wal-maqsuudu bi kafaa fi zawaaji, kitegeezebwa amakulu g'ekigambo ekyo mu bufumbo, taqaarubu zawjaani fi nawaahi al-ilmiyya wal-ijtimaa'iyya wal-maaliyya wal-aqliyya wa fi ghayri dhalika min as-sifaati wal-ahwaali. Kwe kugendana kw'abafumbo ababiri mu mbeera ey'obuyivu ne mu mbeera eya society ne mu mbeera eya ssente
ne mu mbeera ey'amagezi n'embeera endala ezifaanako bwe zityo oba ebitende ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ekintu ekyo olaba ng'ekyokusaaga naye kikulu. wala yakhtalifu aqilani fi annahu kullama kana hunaka التوافق والتقارب والتناسب من بين الزوجين كانت الحياة الزوجية بينهما أكثر تماسكا وتعاونا وانسجاما وانجذابا. abantu bali tebayinza kwawukana ku kigambo kino ng'omu agamba munne nti si kituufu, wabula basobola okuba nti bakkaanya ne bagamba nti mu butuufu obufumbo obubeera ng'abafumbo ababiri basemberegana mu mbeera ezo twogeddeko waggulu, obufumbo obwo gye bukoma okuba bwe butyo, abantu bano babeeranga obulamu kugamba kinyweza obufumbo, kibufuula kuba kyongera okunywera kw'obufumbo, era kyongera okuyambagana mu bufumbo obwo, era kyongera okuba obumu, era kyongera ne okuba nti obufumbo obwo mulimu okwesikiriza wakati w'abafumbo bano ababiri. Tugambye olabanga ensonga ey'okusaaga naye enkulu. Abafumbo bano bwe babeera nga enjawulo nnene nnyo omu ku munne, wakubadde tujja kulaba kigambo ekyo omwenkanonkano oba okugenda nawo we kituula ewasinga okuba nti wakulu we tujja okulaba oba we tugenda okulaba, naye nga situnnalabayo nti abafumbo bano bwe babeera nga baawukana nnyo mu mbeera ze twogeddeko, obuzibu babuze. Waliwo abantu abalina abakyala nga teyasoma khalis, nga talina kyamanyi, era ng'omusajja tatya namukola byayagadde ng'ali awo alaba. Bw'aba alimu emize gy'obukaba oba bamuwandiikidde malo oba message ki, tasobola mukazi wattu gisoma, era ng'oli ategeeza ne gwayagala gwakwana n'amugamba nti ono toyina tobaako kyeyotya n'akatono, n'aziweereza mukazi wattu alaba kyetimbye ku ssimu, alabanga buddole, tasobola bisoma. So nga ate omusajja yasoma mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Ebirala bitera kujja ng'omukyala waawala nnyo mu mbeera ey'obuyigiriza omwami nedda, era naye ajja bimukola. Omukyala bw'abeera nga si mwesimbu, bamwakwana baawalaba, abamu bavuma babbaabwe mu Lungereza anti yalusoma otalutegeera. Mukusajja wattu n'abuuza ogambye eki, n'agamba oba atagize eki, okirabye nga okwawula nti kati amuvuma bw'aba biseera bya kunyiiga, bwe bibeera si bya kunyiiga ne bwamuvuma alowooza nti akati ndowooza mpaana buwanyi, nga ne bwagezaako okuwaaba bamugamba yaggambye eki, tasobola kwogera nti kigambo bwe kiti yaŋŋambye. Kati mwe bali abakyala beeyambisa munnange embeera eyo ne bajooga babbaabwe ne badda ne ku kati. Embeera eyinza okuba mukyala gye yava bagagga ddala, ennyama tebagyosa, balya bulungi, endi embi tebagimanyi, tebamanyi nnyo ambi. Ono omusajja wattu ate ye ebyo embeera agiwangaalira mu kiseera, era tafuna buzibu senga omwezi guggwako n'omulala n'eguli nga talidde kanyama, tayinza kuwulira buzibu n'akatono, so nga omukyala ekyo kiyinza omusibya engugu. Kati olabye embeera eri wakati awo n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, kasita wabaawo ng'enjawulo nnene wagolongotana, oba tugenda kulaba wa ewayinza okuyamba obutagolongotana, era wa kintu ky'okgenda n'ekyo kyetaaga okuba nti ddala wekinoonyezebwa mu butuufu bwakyo. Naam, mujje era nga nkakasa mwazze dda twongera okunnyonnyoka. Mikiyasul kafaa, tutandike okulaba minzaani y'ekigambo eky'okwenkanankana ekyo oba eky'okgendana ku bafumbo ababiri. وكثير من الفقهاء يرون أن مقياس كفاءة المعتبرة في الزواج تقوم على الاستقامة في الأمور الدينية وخلقية وعلمية. bagamba ekigambo kino kyetaaga kuba wano mu ngeri y'okutambulira ku mulamwa ekyo nga tekinnaba, ng'embeera y'okuba nti eddiini yeeyo, empisa zeezo, mpozi n'ekyobuyigirize ne bakireeta. wa fi kulli qawli wa amal yuridi llahi azza wa jalla, na buli kikolwa kyonna oba kigambo kyonna nga
kisiimwa Allahu tabaraka wa taala. Obujulizi babujjawa bano kubeera nti balina bye baagobamu nk'ebya ssente naki. Allah agamba jalla jalaaluhu, Allah agamba mu suratu Al-Hujurat aya 13 nti ya ayuha nnaasu, abange mu abantu, inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha, twabatonda basajja na bakazi, waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila, era ne tubateekamu ebika n'amawanga. Allah yatukola mawanga na bika. Ki ekigenderwamu? litaarafu, mumanyigane. Inna akramakum inda Allahi atiqaakum, naye mukimanye ti alina enkizo mu maaso ga Allah yabasinga omutya. Ekika kyokka tekimala, eggwanga lyokka terimala, wabula asinga, kuba nti alabikako mu maaso ga Allah yoyo yategeera nti muddu Allah ye mutonzi n'akola byayagala, yoyo atiqaakum, abasinga omutya. Inna Allaha alimun khabir, Allah amanyi nnyo ate kakensa nnyo. Amanyi waliwo okumanya banoga nti gundi amanyi, naye waliwo kye bayita obwakakensa. Allah amanyi ebyaliwo nga tannatonda nsi na biriko, ate amanyi ebiribaawo ng'agizinzeeko. Okwokumanya Allah yakwesigaliza. Fi masakini, tomanyi na kyogenda kulya nkya. Oyinza okuba olina kyeweewera okulya enkya, naye ng'ebyaddala ogenda kulya kirala. Olaba abamu ayoya n'atambula n'agenda mu katale ng'ayoyezza kyennyanja era kyayagala okulya, era n'ategeeza ne mukyala we nga ekyennyanja bwe bagenda okkireeta. Awabooda dda na mboga jajja yeetisse, n'ogamba omusajja wattu ono eyagambye ebyennyanja ate kivudde ku ki? Enni yekyukidde mu katale omwo, ebyennyanja byakakaaga ate emboga ya 200. Agenda okugiraagira oti n'akyusa n'agula emboga. N'oga nti tulina kye tumanyi, ensonga tuzikwasa omutonzi Allah. Abampuliriza, inna akramakum inda Allahi atkaakum, asinga enkizo mu maaso ga Allah y'oyo amutya. Kati aya eyo arshadat nnas fi kulli zamani wa makan, yalungamya abantu mu biseera byonna oba mu bifo byonna, ila annahum mutasaawuuna, nti abantu benkanankana fi ahwalihim, mu mbeera zaabwe. Falikulli tanasalu min abbi wahid, abantu bonna baava mu taata omu ye Adamu, wa min ummi wahid, ne maama omu nga ye Hawa, oyo mukyala wa Adamu. Wa annahu la fadlu linsana ala akhar illa bitaqwa, enjawulo ku muntu eri muntu munne kutya Allah. Ekyo ekyenjawulo ekiriwo, kubanga okutya Allah kyekigenda okuyamba omuntu ku lunaku lw'enkomerero. Kale nno bino ebirala byonna katemba. Wa min adillatihim aidha, era obujulizi obulala bwebawa buva ku aya ya Allah, buva mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Omubaka yagamba nti idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, waba wazze kubeera nti abasaba mufumbize ng'eddiini ye mugiraba era mugimanyiiko munnaddiini n'empisa zirina, mumufumbize. Illa taf'alu, ekyo bwe mutakikola mumanye ekigenda okuvaamu kye kino, takun fitnatun fil ardi wa fasad, kikemo ku nsi na bwonoonefu kabiru bunene. Allahu akbar, obutafumbiza muntu alina ddiini na mpisa, fitina kikemo kinene, bwonoonefu, kubanga oba oyagala kufumbizaani. Naye munnange, waliwo abawulira ebigambo bino ne bagamba omulembe gwabyo gwaggwako. Tebakulimbanga ebintu obusiraamu bye bwabeeranga bubisengeka byabusengeka. Obusiraamu bwaffe munnange bwo tebulina mirembe. Obulaliwo ebintu ebikyukamu munnamula nti kino kyaliwo kino tekiriwo, waliwo ebirala ebiri hadiisa nga bipya, naye ebitambulira munda mu busiraamu tebakulimbanga mbu birina omulembe. Zuhuri gye mulaba okuva ku mulembe gwa Nabbi era akanyaza ezo paka Allah lalizingako ensi, asiri zeezo subuhi bwe bityo ebitambula. Omwezi gwa Ramadhaani tebakulimba nti walijjayo omulembe gwonna mu mirembe, nti okusiiba wiiki ziba 2 oba 3 oba 1 mwezi mulamba gwego kyaggwa. Qur'an yakka n'ennyonnyola, omubaka n'abeera nga yannyonnyola. Kale nno bw'otawulira bigambo nga bino n'ogamba ebyo byaggwako, nga munnange byaggwako bitya.
osanga abantu olwaliro nga tomubuulira anti omuntu munnaddina nti agenda agirye akirabe munnange empisa zaatwala eri n'alengera ono ayina kyali ne bw'aba mutamiivu ne bamugamba oyo omwenga agunywa kyere tumumanyireyo teguggwa wuwe agamba temumbuulira anti asimbye emmotoka wali etemyanga bantu buli luvannyuma lwa bbanga bweri kyapirira ku mawanga g'ebweru musuubuzi mwatiikiri ki daba gwasiba muwala we. Tusaba Allah tutaase. Obusiraamu butugaana okufumbiza abantu aboononefu era omuntu afumbiza muwala we omuntu omwononefu yabeera amunnyise bw'atakuba miranga n'abeera ng'agamba ti omwana wange yaba kino n'ekiri bw'abanga ebimutuuseeko byonna nsonga ya bwononefu munnange gwe mukadde we gwe kazaala gw'afumbiza muwala we omwononefu toyina gw'onenya okuggyako gwe gw'obeera otuusizza muwala we ekyokya era obujja bitebya mu maaso g'omutonzi Allahu tabaraka wa taala. Abampuliza eddiini n'empisa kasita bikulembera ogwo gwe mwenkanonkano omulungi ddala era twagamba kirungi nnyo okuba nti ku bantu bano ababiri noza mujjukira ewantu awo onoonya maama w'abaana ne maama anoona omukyala anoonya taata w'abaana okutunuulira ebintu ebyo bibiri eddiini n'empisa. Eddiini ekuuma ku sayidi y'ebyeddiini Allah bye yalagira byonna empisa ne zikuuma okuba nti omuntu tagwa mu bintu bive tagwa mu bwonoonefu. Kale nno abamanyi abasinga awo we baalaga nti omwenkanonkano omutuufu gwegwo. Abampuliza ففي هذا الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه بأن يختار لبناتهم في الزواج الرجل الذي تتوفر فيه محافظة على فرائض الله والتسلح بخلق الحسن والسلوك القويم. أو سلام بكبريزا إيرانغ النبي صلى الله عليه وسلم واتو بيالونغاميا abagoberizi be kubeera nti balondera bawala baabwe abasajja abo ababeera nga bayimirizaawo Allah bye yalagira era abalina empisa ennungi abalina empisa entereevu abo tubalengedde. Wa min alfuqaha ate waliwo abamanyi abagamba nti lam yaktafi bikafaa biddiini wal ilmu wal khulqi alqawim baga nti tekimala ku mwenkanonkano oba kugendana eddiini n'erimu n'empisa oba obulambulukufu obutereevu bal adaafa ila dhalika nasab bayongerako olulyo. Waqala al-arabiy kufu al-arabiy bagamba omuwarabu abeere nga amudya okugendana muwarabu munne wala ajamiyu kufu al-ajamiyu ne atali muwarabu naye agendana nono atali muwarabu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Wa minhum man adaafa ila kafaat al-maali was-sinaa waliwo abamu abayongeramu ssente n'ebirala omuntu alina kyasobola okukola na biki nabyo ne babyongeramu. Twagambye twajja kulaba kye bayita ar-ra'yi ar-rajih ndaba kyeyita mu kwezi zonna ze tuwulidde. والحق أن الرأي الأول الذي قال أصحابه بأن من قياس الكفاءة المعتبرة في الزواج تقوم على الاستقامة في الأمور الدينية والعلمية والخلقية والاجتماعية. بيبالي أبا سوسي أبا غامبا نتنو الديني empisa n'obuyigizi kasita bibeera bigendana ekyo kyekikulu pozi waliwo istikma gundi nekya society ekizeemu naye endaba esooka yeeyo entuufu ennambulukufu ddala. huwa ra'yi salim alladhi yukiruhu al-uqala yeeyo endaba abalina obwongo gye bakoonako sitampu kubanga lianna aljahila mahma balaga maaluhu omubuyabuya ne bw'aba mugagga nga obugagga bwe bukoma eri tekina kyekigasa. Walfajiru mahma kana jahu n'omwononefu ne bw'aba ebitiibwa bye bikoma eri temuli mugaso. Walmutahalli min adabi ddiini mahma kana sultaanu atalina ddiini ne bw'aba amayinja g'alina gakoma eri teri mugaso temuli. kullu haula la yastahikuna iltifaati ilayhim abo bonna tebeetaaga kubeera nti omuntu bagenderako okubeera nti bamukyusiza ensingo makulu batunuulidde
bayagala okubeera nti afumbiza naye ng'eddiini n'empisa tewali. lianna amwaala mahma kathurat, sente ne bwe ziwera zitya, la baka laha wala istiqrar, ziba zijja kuggwawo. era ndowooza mulaba abantu bwafa agenda na sanda, zijja kusigala basikire. wal anna alfajira umruhu qasir, omwononefu tojja mubala mu bawangaazi nti buwanvu, ntegeeza buwangaazi obulimu omugaso, kuba ayinza okuwangaala omuntu emyaka mingi naye nga temuli mugaso. wasuluuku haqir, empisa yo benayisaayo eri awo eyisibwamu amaaso enyoomwa. wal anna al insana al mutahallim min al fadail wa min makarim al akhlaq nakbatan ala nafsihi ala ghairihi, omuntu atalina mpisa, talina ddiini, omuntu abeeraawo nga si mutereevu, obuzibu tebukoma ku ye yenna, okosa n'abalala. Lwali waliwo abantu abonaabona olw'obuyabuya bw'abalala, olw'obusiru bw'abalala, osanga amaka nga tegateredde, naye olw'okuba mu maka ago mulimu ababuyabuya, mulimu aboononefu, ne gavumaganyizibwa ne gafuna okuba nti maka agoogerako ebitali birungi. naye ng'abatereevu mwebali, ne bwekiti amawanga ne bavuma eggwanga bwe riti nti abo basezaawo baki, naye ng'abantu abalungi gye bali. wahakadha mu bintu byonna, saba Allah atutaase. walidhalika n'olwekyo fal'akil huwa alladhi yakhtaaru almusahara min ashaabi ddiin, omuntu ategeerayo yanoonya obuko ng'abujja mu bantu abalina eddiini. walkhulqu alqawim, n'empisa ezo eziri ku mulamu ennungi. wasuluuku alhamidi, empisa ennungi ezoogerwako nti alhamdulillah, mpisa zennama ddala ey'omuntu yajja asaana okunoonya obuko. bino tubyogera abakkiriza babifunemu, kubanga waliwo ababiyisaamu amaaso. olaba abantu batuuka n'okufumbirwa abatali basiraamu olw'ebyenfuna, abamu batuuka okubeeraawo nga tebimukwatako ani gwafumbirwa oba ani gwawasiza, wabula ng'ensonga zaawa obusiraamu tebuzimanyi. tusaba Allahu tabaraka wa taala atutaase. ensonga lwaki omubaka bwe yagamba nti tunkahu almar'a omubaka li arba'in, yagamba omubaka nti omukyala awasibwa, ayinza okuwasibwa ensonga lwa nsonga nga nnya. lihasabihi, olyolwe, wali jamaalihi, obulungi bwe, wali maalihi, oba sente ze, n'agamba wali diiniha, oba eddiini ye. naye n'agamba fadhfar bidhaati ddiini, wabula londoono munnaddiini, tarbat yadaaki, yagenda munnange kukuteeka ku mulamwa, yagenda okukuuma mu mbeera zo zonna ez'eddiini ne mbeera ez'ebyensi. ow'eddiini omubaka byaggwa mulonzera omwabo, kubanga bw'oba okulembeza lulyo luyinza okusasika, buba bulungi buyinza okugenda, bwe ziba maali lisobola okuggwawo, naye chansi bwejja bulungi, omukyala n'abanga ebisaanizo ebyo byonna abirina, fa ni'ma zawja, kibeera kyengera kya mukyala. nga bwe twagamba maama waffe Khadija yalina ebitende ebyo byonna, yali mulungi, oli omwava lw'amaanyi, yali mugagga, yali munnaddiini. tusaba Allahu tabaraka wa taala atuteeke mu mbeera esinga okuba ennungi era gy'ayagala. tumusaba Allah abeerenga atusobozesa omumusinza. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. mukkirize tubenga bwe tutyo bwe tulabye ensonga ekwatagana ku kugendana kw'abafumbo ababiri oba kujjirengana mu enkanonkano, era tulabye wa ewasinga. tusaba Allah abeerenga atugasa n'ebigambo ebyo. rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.